Nyongera bakulisa yonna yonna gye mubadde mukwano gwange gwe yeekumira ku Yugi Updates TV. Nkutegeeza okola kyamaanyi nnyo okwekumira ku mayengo gano aga Yugi Updates TV. Muganda wange gwe ampuliriza. Baganda bange bali Saudi Arabia, Qatar, Oman, Jordan, Saudi Arabia, Luda wa Dubai, abali e UK. Barange mbagala nnyo temuva ku mayengo ga Yugi Updates TV. Baganda bange nyongera okubanga mbakulisaayo gye mubadde yonna gye mubadde nga mukakalabya emirimu gyammwe, nyongera okubanga mbalamusaako nnyo n'amaanyi ddala. Mwebale egyo gye mutuusaako engalo. Baganda bange mbategeeza nti nno nga bwe twabagambye countrywide tour ya National Unity Platform genda kubanga egibwako akawuuwo, naye olunaku olw'eggulo ekibiina kino wekyasinkanye abakulembeze ba poliisi wali eri ku police headquarters Naggulu mu meeting gye batuddemu okubanga babaako bye bakkiriziganya nabyo ne bibateesaako ne bibateeka mu nkola ne bibateeka mu agreement gwe muganda wange ali eyo. Bye bimu ku bino poliisi byanokoddeyo byeyagala ekibiina kino nga kigenda mu maaso ne exercise yakyo bye baba bakkaanyaako oba bye baba bateeka mu nkola gwe mukwano gwange byenkuleetedde bye bakkiriziganyizaako nabyo. Olowooza binaabaamu obukwakkulizo, ekibiina kinaasobola okugenda nabyo mu maaso? Katulabe. Naye nga sina kutwalayo, njagala ono omukyala mulabirenga ddala, ayitibwa Nalweyiso Catherine, agenda kubanga yeesimbawo ku kifo kya Women MP wali ku Mityana district. Omukyala oyo mulabirenga ddala mukyala munnankyukakyuka nnyo, Nalweyiso Catherine, Women MP Mityana. Mwebale nnyo okunzikiriza kuyisaawo kalanga ako. Naye nno baganda baffe abo nsabye mulabirenga ddala. Mukyala abadde atambudde naffe ebbanga ddene. Mukwano gwange mbadde nkyakutegeeza nti we batingidde eggendo paka wali eri Naggulu ku police headquarters ne batuulamu n'abakulu ab'ekitongole kya poliisi ne babaako ensonga zibakkaanyaako. Mu bisookera ddala bye baakubyemu ttooki bagambye nti twagala ekibiina nga mukaringa exercise yammwe mumanaginge ku kye bayita traffic, mufeeyo ku nsonga gye bayita traffic, kubanga ekkubo eryo likozesa abantu bangi. So ekkubo lyonna kasita libeera nga lijjuddemu traffic, kitegeeza emirimu gy'abantu gigenda kuba nga gisannyalala. Era poliisi n'esaba ekibiina kya National Unity Platform babeeko engeri gye bakimanaginga. Naye gwe muganda wange ku mbeera n'ekifaananyi ekyo kyenkusiigidde, golowooza ekibiina kya National Unity Platform n'abakulembeze baakyo banaasobola butya bwe bayinza? Njagala ojje mu comment section otubuulire, otuwe ku magezi butya bwe bayinza okukonteiningamu traffic jaamu oyo nga woomulaba awo. Butya gwe bw'olaba magezi ki g'oyinza obbawa, magezi ki g'oyinza okuwa ng'ekibiina? Bakole ki? Protocols ki ze baba bateekawo ze baba bagoberera? Ye banaaziteekawo abalonzi banaazigoberera? Abagoberezi ba Robert Kyagulanyi banaazigoberera? Gwe mukwano gwange ampuliriza eyeekumira ku Yugi Updates TV. Muganda wange ky'oba toweerabira kwe kusubscribinga, kwe kusharinga, kwe kukomentinga. Ate kati ke kano akaseera ak'okusubscribinga kuba tugenda kuba tubaleetera ekigenda okuba nga kigenda mu maaso mu ttuwa. Buli kimu ekigenda okuba nga kikaringibwa out mu ttuwa mugenda kuba mukimanya. Omukulembeze ne baba bamutakuddeko obutaguza mujja tutegeera wano ku Yugi Updates tujja kuba tubaleetera ddala waliwo atakudde ku mukulembeze waffe, mukulembeze w'abantu. Oba okitegeera mukwano gwange. So genda mu maaso n'okuba nga osubscribinga, sharinga, osobola n'okuba nga okubirizaako ne banno ab'eŋŋanda abako n'ab'emikwano nabo ne basubscribinga ku eno channel gwe muganda wange eyeekumira ku Yugi Updates TV. Ensonga endala, Nakitende nkulamusizzaako nnyo, obeerako ne Susan. Mangambye nti eddoboozi lirina engeri gye liba affectingamu liri wansi nnyo, naye tugenda kulaba nga ebyuma byaffe tubitereezaamu eddoboozi eryo lisobole okuba nga tulyongezaako libeere nga lyambuka lituukire ddala ku mutindo gwe mulyetaagako bannange. Mujja sigala mutugumiikiriza n'embeera eno kubanga ebintu si byangu.
Ensonga endala muganda wange gye bakkiriziganyizaako jjukira nti nno wano mu kugenda e Masaka ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi ogwo okyagujjukira waaliwo akabenje ku Masaka Road akafiiramu abantu 2 era poliisi n'ekipaatiikako nti nno oba n'envaayo n'ekinokolayo nti akabenje kano kabadde kamu ku abo ku konvoyi ezibadde zitambulira ku kibiina kino ekya National Unity Platform era ke kaleese obubenje. Bagambye ekyaviirako kabenje okusinziira ku CCTV kamera zaabwe kyalaga nti ekimotoka Toyota ekyali kitisse ennyo nga kikoze overroof nga kuliko abantu bangi passengers baali bangi abaali beekatiise ku kimotoka ekyo ekyakiviirako okuba nga kiremererwa n'okuzitoowererwa ate n'omuvuzi yali avugisa ekimama ng'ali reckless. Mukwano gwange ensonga ze baanokoddeyo ne bagamba abadriver babeere beegendereza babeere bulindaala ate mulekerawo n'okutikka emmotoka akabindo ne overspeeding nayo bagyogeddeko. Overspeeding nayo kyekintu ekibiina kya National Unity Platform byebintu byekirina okuba nga kitunulamu. Kati gwe olowooza butya bwe bayinza okukolera ensonga ezo? Olowooza zinaateekebwa mu nkola? Olowooza zinaasobola okunyigiriza ekibiina kino ekitagenda mu maaso ne exercise yakyo eya countrywide tour okutalaga amabanga? Jjukira nagambye nti nno bagenda sookera bundi bujjo wali eri ku lunaku olwa Mande ng'ennaku z'omwezi nazikuwadde bulungi nnyo, tolina kyonneekwasa. Ennaku z'omwezi nga 15 bagenda okubeera wali ebundi bujjo ku Mande. Kitegeeza bwe tugenda okuba nga tusimbula konvoyi zaffe nga twolekera ffe tujja kubaayo tuyinza kulutumiramu wano olw'ensonga amawulire twagala ne tugagira ddala ku source ne tukuwa ekintu ekijjudde cream gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza mu nnankyukakyuka eyeekumira ku UG Updates TV. Ensonga ezo nga wooziwulidde poliisi ze zimu ku ze yanokoddeyo era omudriver yakozinga akabenje yakwatibwa okuva ali mu kkooti n'emusalira omusango n'asibibwa olw'okuba akabenje ako kafiiramu abantu 2 ssaako n'abaalumizibwa 1000 mu kabenje ako. Poliisi eviddeyo n'egamba nti nno akabenje tekakosa konvoyi yammwe yokka n'abantu oba n'aba supporters ba Robert Kyagulanyi wabula n'abantu abakozesa ekkubo nabo kirina engeri gye kibakosaamu. So tubeere beegendereza ku nsonga ezo. Baganda bange bagenda okutambula naffe ku ttuwa nja basaba mutambule n'obwegendereza, muvuge n'obwegendereza, mufeeyo nnyo n'obulamu bwammwe okuba nga mubulwanira. Saagala ofuuke mulabe w'obulamu bwo. Okuwagira njagala tuwagire naye tukuwagala oli mulamu kubanga jjukira tukwetaaga ali eri ku ballot paper. Kati onaafa mu kaseera kano onooba otugasizza ki? Fakiti ojja kuba otusaze. Tujja kuba tukukusalira, ojja kuba ofudde naye ng'omusango tukukusalira kuba ojja kuba totugasizza kuba tukwetaaga ali eri ku ballot paper gwe mukwano gwange eyeekuumira ku UG Updates TV. So twebereremu tutambule bulungi oba kitegeera buli muntu abeereremu munne, buli muntu tegeerera munno. Leka gamba nti no gundi kyayeka ategeera kati newe nkola kino kitwale nti no kati gwe wekka ategeera ku kkubo oba kitegeera mukwano gwange gwe yeekumira ku UG Updates TV. Okuwagira tukuwagala, essanyu tulyagala naye n'obulamu bwo tubwetaaga. Guyinza okuba obulamu obukooye tobwetaaga naye sooka otuyambe otuuke wali eri ku ballot paper then awo ojja kuba ogenda mu maaso n'okusalirawo ku bulamu bwo kiki obwagala obukola gwe mukwano gwange ali eyo. So kitegeeza nti obulamu bwo bukwate bulungi, tofuuka mulabe bwa bulamu bwo gwe mukwano gwange ali eyeekumira ku UG Updates TV. Mbategeeza bannange tugende maaso n'okusubscribinga kuba kya makulu nnyo ku eno channel esobole okuba nga etuusaako waves mu nsonda z'eggwanga yonna n'eddoboozi lino lisobole okutuuka ku bantu be twagala okuba nga bawulira eddoboozi lino gwe mukwano gwange. Mbaagala nnyo, tugenda kuba tukomawo, temuva ku UG Updates TV. Mwebale nnyo.